Alright, omulungi atuuliriza nawe atulaba Kampala Media TV njagala okulamusaako mu ngeri ey'enjawulo muganda wange gy'osinzidde okulabika nga otugoberera munnange. Weebale nnyo, weebalire ddala mwana wa maama, mwana wa taata olw'okuvaayo ate n'olabika nga okkiriza empeereza zaffe ensukulumu. Saagala nkulwiseeyo gwampuliriza naawe andaba ku Kampala Media TV. Naawe atannaba kulabika ng'osubscribinga muganda wange nkubiriza olabike ng'osubscribinga ate twongere okulabika nga tunyumirwa ensonga ez'omuzinzi. Ensonga eriwo kati egenda mu maaso okulabika nga esaasaana wano ne wali oba kugamba erabika nga esobola okuviirako akanyamberege mu bulamu bw'abasajja bakulu bassebo ne bannyabo yeeya mwana muwala Nanteza Rabaha. Mwana muwala ono Nanteza Rabaha gwe nkuleetedde yaleeseewo obukuubagano, yaleeseewo akanyolegano, yaleeseewo akacyankalano wakati w'abasajja bakulu basatu balambirira. Kuno kwe kuli musajja mukulu amanyiddwa nga Daggy Andre, kwe kuli musajja mukulu amanyiddwa nga Madrat, kwe kuli musajja mukulu amanyiddwa nga Daggy Nyce. Kaakati nno bano ababiri mwana muwala ono Nanteza gwe nkugambyeko amaze akabanga okuvaayo ng'abacyanga kwegamba ng'asalawo tasalawo oba oli awo takutula mbeera yonna ku kiki kyayinza okulabika nga avaayo okukkiriza. Bw'atulaba naawe atuuliriza kinajjukirwa mpozi okuwaako ku bwino gwe tukunoonyereza ono mu kabanga akayise abadde mu mukwano kwegamba omukwano ogw'ekimmemmette wakati ne mwana mulenzi Madrat, n'olwekyo nga babadde mu mukwano omuzibu ennyo, naye ate olw'obwakazanyiikirizi Nanteza bw'alina bassebo ne bannyabo ne butamusobozesa oba oli awo kubanga yeeyongerayo ne Madrat. Wabula Nanteza yavuddeyo n'ategeeza nti mwana mulenzi Madrat alina okugenda mu maaso okulabika nga amwesonyiwa kubanga si yamusooseeko, si gwasoose okulaba, era n'ategeeza nti si ye ediboyi w'abasajja, n'olwekyo ateekeddwa okulabika nga amuviira mu kkubo lye asobole okulabika nga yeeyongera mu maaso oba oli awo n'obulamu bw'ayagala. Bassebo ne bannyabo bano abasajja abasatu benkutegeezezzaako mu kaseera kano tebakyasobola kuvaayo booli awo ne balamusigana oba ne beeramusaako kubanga embeera gye balaba bo nga bo gye beerabamu buli omu alaba munne nga yuda wa munne. Obumu ku bulamu bwa Nanteza ono mukyala oba muwala ayagala ennyo obulamu obw'okusireyinga oba obw'ebiduula, n'olwekyo nga aspendinga ssente oba oli awo nga bw'aba alabye bassebo ne bannyabo mu bulamu bwe. Newankubadde Nanteza ayagala nnyo okusipendinga, tugezezzaako okunoonyereza engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe bassebo ne bannyabo. Ono mukyala business woman, n'olwekyo okusinziira ku mikwano gye abatuwadde amawulire ageesigika bagamba nti Nanteza takiinaamu roosi watandika okusaasaanya ssente oba oli awo n'azirya ne kapito bassebo ne bannyabo asobolera ddala okulabika nga amuliiramu oba oli awo ebyenkya n'abiraba olw'enkya. Nanteza ono gwe nkulombojjera mukazi alinako zi saluuni eziwera, n'olwekyo nga y'emu ku source of income gy'atunuulidde, ate mukazi alina n'edduuka erya spare parts, n'olwekyo bye bimu ku bintu ebimuwaniridde okulabika nga asobola okulabika nga asaasaanya. Ono mu kaseera kano agamba ekintu ky'ayagala si kirala kyonna wabula kwe kubanga mwana mulenzi Madrat amuviira mu kkubo lye aleme kufuuka muziziko asobole okweyongerayo n'obulamu bw'obulala oba oli awo nga bw'ayagala. Ono ategeeza nti bano abadde abacyanga abasatu at the same time, era ekyo tavaayo okulabika nga akyegaana wabula ye agamba abadde akikola kusanyusa bulamu bwe, n'olwekyo nga ssemateeka wa Uganda amukkiriza nga ye omuntu omukulu
awezezza emyaka 18 okulabika nga agenda mu maaso okukola kyayagala. Ensonga bwe zityo bwe ziri eri mwana muwala Nanteza Rabaha. Yagamba kwegamba takiinaamu buzibu bwonna era abavaayo okulabika nga bamusekerera nga bamukomentingako kye baagala, yagamba talina kyalumwa. N'olwekyo yembeera eriwo mu basajja bakulu bano abasatu, buli omu agamba alemeddeko takkiriza kulabika ng'asuuza, kubanga mwana muwala ono gwe nkugambyeko Rabaha Nanteza amanyi n'okukwata mu nsawo bassebo ne bannyabo n'abawa ku kasente. N'olwekyo nabo abasajja tebali lwedde kulabika nga bafiirwa omukazi afaananako bw'ati ate nga mulungi kaaraara, okulabika nga oba oliawo waliwo omu agezaako okulabika nga amuyita mu myaganya gy'engalo. Ensonga bw'etyo bw'eri. Abalala bali mu muggalo banoonya kyakulya, abalala bali mu mukwano banoonya ngeri gye beesanyusaamu. Bamusebo ne bannyabo, mwana wa mama mwana wa taata, tujja kwongera okulabika nga tukutuusaako ensonga nga bwe ziri, oba oliawo weetaaga okulabika nga ozimanya ate nga ozitegeera bulungi. Ye Daddy Andre obulamu bwalimu nga kwegamba bali mu muyaga ne Narose, agamba nti ye ono mwana muwala Rabaha abadde agezaako okugenda mu maaso n'okulabika nga amubeezabeeza mu ngeri ey'okulamusa ku mujaguzo. N'olwekyo ensonga bwe zityo bwe ziri, bassebo ne bannyabo, basajja bakulu, entuuyo zikyabatulukuka okulaba ani anaasinga oba oliawo yanaavaayo bassebo ne bannyabo okulabika nga awangula omutima gwa mwana muwala ono Nanteza gwe nkugambyeko. Nkugamba sigala nga otugoberera n'empereza zaffe ez'omuggundu ate nga bwe tukutuusaako ensonga ng'oba oliawo weetaagira ddala okulabika nga ozimanya, gwatulaba ate oba oliawo naawe atugoberera gy'osinzidde.